akaaba olubuto nga ndowooza abaddemu n'engeri y'olubuto nga lumuluma nejjukira omuntu gwe mutakwatagana naye njogera ng'ayinza okuleetwa akantu ke n'agamba olubuto gyo nalidde amatooke olubuto ne lunuma bw'atyo ng'omuntu naye nga tetumanyi tukuuma eripooti y'abasawo essaawa zino maiti eri mu ggwanika mu mokyale e Mulago then tukuumirira ebinaddako tulabike nga tweyongerayo mu kumuweebwa waabeera then katukuumirira abooluganda be bajja tubuulira ntugenda kumuziika wano tetunnamanya wa watufu tugenda muziika naye abadde awangayira Kamwokya nsuubira maiti ye bw'enaaba evudde e Mulago eyinza okuyitako e Kamwokya mu bantu be baawangaala nabo. Alright, eryo nno ly'eddoboozi okuva eri ewa Mama Fiina. Mawulire mabi nnyo gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba nga otulaba wano Kk Tv Uganda. Twongera ogenda maaso n'okuba nga tukutegeeza nti Asiya wa Charles abadde omwatiikirivu ennyo ku TikTok yavudde mu bulamu bw'ensi eno amakya g'olunaku olwaleero ku ssaawa 10 ez'ekiro oba ez'amakya oba ezikeesa olunaku olwaleero. Naye nga pulogulaamu z'okuziika zigendagenda maaso n'okuba nga ate zikutegeezebwa update zonna ogendagenda maaso n'okuba nga ate ozifuna ku Kk Tv Uganda wano wennyini. Naye nga go amawulire agenda maaso n'okuba nga gatambula mu kaseera kano kennyini ekiri e Mulago Milanga na biwoobe gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba nga ate otulaba mu kaseera kano. Mawulire si malungi n'akamu n'akatono ak'eddagala. Njagala genda maaso n'okuba nga nkutegeezaako ku bwino omu omutonotono gwe wenna ayakategatako mu kaseera kano. Ekigenda mu maaso n'okuba nga ate kiri wali e Mulago, abantu bagenda maaso n'okuba nga ate beeyiwa ku ddwaliro okulaba ate ku mulambo gwa Asiya eyafudde amakya g'olunaku olwaleero. Naye nga tugendagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna okuva wali mu ddwaliro e Mulago, omulambo gw'engeri gye gugenda okutambulamu. Ajjukira nti nno Asiya abadde mutuuze wa Kamwokya, era nga wa Kamwokya ddala kyova olaba ne Ghetto Gladiator His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nga ate amwogerako nga bwali ogiwe akaseera ke yagenda maaso n'okuba nga ate asoma. Asiya ono abadde ogiwa Bobi Wine era nga yagenda maaso n'okuba nga ate amukyalirako wali e Kamwokya ne bawayamu ne basekamu. Naye nga akaseera kano Asiya mugenzi, Asiya essaawa zino takyali mulamu, avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda kujja n'ensonga nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga zikutuusibwako live oba kyewandiise live update. Naye nga ye Mama Fiina agenze maaso n'okuba nga ate atutegeeza nti pulogulaamu z'okuziika oba enteekateeka z'okuziika Asiya zigendera ddala maaso n'okuba nga ate ziteesebwako n'abafamire ya Asiya. Mawulire si malungi, mawulire mabi, era katusabe Omukama Katonda omwoyo gwe aguwummuze ekisa, agulamuze ekisa. Mpozi gwe eyakatuuka nga tobaddeeko kangire maaso n'okuba nga tenkudiramu akatambi kano Mama Fiina kageze maaso n'okuba nga nte ayogerako eri abantu ng'abategeeza oba nga abakakasiza ddala ababadde bakyabuusabuusa nga Asiya wali omufu. Asiya yafudde ebyaddala. Mama Fiina ageze maaso n'okuba nga ate atukakasa amakya g'olunaku olwaleero. Abaddemu n'engeri y'olubuto nga lumuluma n'akaaba olubuto nga ndowooza abaddemu n'engeri y'olubuto nga lumuluma nejjukira omuntu gwe mutakwatagana naye njogera
ng'ayinza okuleetwa akantu ke n'agamba olubuto gyo nalidde amatooke olubuto ne lunuma bw'atyo ng'omuntu naye nga tetumanyi. Tukuuma eripooti y'abasawo essaawa zino maiti eri mu ggwanika mu mokyale e Mulago, then tukuumirira ebinaddako tulabike nga tweyongerayo mu kumuweera w'abeera, then kati tukuumirira abooluganda be bajja tubuulira ntugenda kumuziika wano. Tetunnamanya wa watuufu tugenda muziika naye abadde awangayira Kamwokya. Nsuubira maiti ye bw'enaaba evudde e Mulago eyinza okuyitako e Kamwokya mu bantu be bawangaala nabo.